Akazannyo ka New Vision ak'okuwangula school fees nga kijja kuza emyaka 30 bw'okyanga olupapula olusooka lufuluma katandise ng'obukadde busaba mu 15 bwe bw'okuwangulwa. Kintu kyakujaganya kyakusanyuka era kyabuwangaaza emyaka 3 si kyakuzannyirako. Akulira okusasanya mawulire mu Vision Group Joseph Lwanga ategeeza nti akakonge kali ku muko oguddirira ogusembayo nga kano omusomi Kajuza n'assaako amannya ge n'ebinkwatako asobole okuwangulira school fees. Kampuni yataddewo miliyoni 15 gwe keera ku makya ogule New Vision twatandise Mande nga 21 tugenda kuzannya akazannyo kano paka nga 21 ogwokutaano omwaka guno buli lunaku mu New Vision okuva ku Mande paka Sunday ku muko oguddirira ogusembayo mu luzungu kye bayita second last page mwabanyumirwa ebya sports gye mubisanga. Akazannyo kano kakutambulira ddala okutuuka mwezi ogwokutaano bwanguzi lwe banaalondebwa. Kubuuza erinnya lyo ne bakubuuza essimu. Bw'oba ozannyira mwana wo otubuulire omwana asomera wa. Lwanga asabye bannayuganda okutenda New Vision basobole okuwangula ku ssente zino ez'okuweerera abaana. Kati miliyoni 15 ezo kampuni ze yataddewo tujja kulonda abawanguzi 200,000. Bw'oba oyagala okubeera mu bibiri ebyo yongeza mikisa gyo gy'okoma okujjuza obukonge n'omukisa okweyongera okubeera mu bawanguzi abo. Sente zino zakuweebwa abawanguzi 200,000 nga zigenda kubajja mitendera okuva ku primary okutuuka ku matendekero aga waggulu. Ye omukungaanya wa New Vision John Kakanda ategeeza nga basize okuddiza abawagizi baffe nga bebaza abantu okuwagira New Vision okumalira ddala emyaka 30. Wano ku New Vision twasalawo okweba nga tuddiza eri bannaffe abadde batuwagira ebbanga lyonna. Ate abakampuni y'obusenyi ASF International bajaganyiza bwe bafunye omugoba w'ennyonyi omuddugavu mu Uganda ng'ate mukyala asoose okutuuka ku kkula lino. Vanita Kayo w'emyaka 27 ye yatikiddwa ku ddaala lino ng'ono ategeeza nti kubadde okukola n'amaanyi okutuuka ku ddaala lya kapiteeni. Nga ndi first officer kati nafunye captain ku Rocksatu. Ategeeza nti mutwalidde emyaka 3 nga ayigirizibwa okubusenyi mu kampuni eno. Mfunye komanda y'ennyonyi Caravan 208 and gibadde emyaka 3. Omutendesi wa Kayiwa Captain Cindy ategeeza nti basanyufu nga kampuni olw'okutuusa Kayiwa ku kkula lino. Vanita, she's worked hard and she's gone through all the ropes. She's worked through all of our programs throughout Congo, Uganda and South Sudan, and we can't be more proud of her. She's earned every bit of it. Congratulations, Thank Captain. You. Ate kitunzi wa kampuni eno Robin Analum asibye abawala abato okusoma ennyo n'obuteetitirira nga basobola okutuuka ku buli kye baluubirira. Abawala abato bakubiriza okusoma ennyo, bw'okola ennyo n'oluubirira ekyo ky'oyagala era okituukiriza. Bano oluvannyuma basize keeki n'okunywamo olw'okujjagulizaako munnaabwe. Habert Kavuma ne Sharif Sebunye Wexakidde Green ku lwa Bukedde TV.